azuukidde, Mayanja azuukidde, Samson Kiseka azuukidde, Samu Njuba azuukidde, Samu Sebagereka azuukidde, Abe Kafumbe Mukasa azuukidde, ne basanga ng'omubaka w'e Busiro yetyetye. Bano benda batyetye latiri moja. Mubagamba mutya? Si ebyo ebikwatisa emizimu emiggo ne gitukuba. Abooluganda, njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa. Okay, ogamba otya mwana wa maama? Oyo y'omukukunavu wammwe omuteeketeeke. Kikwasa ensonyi nti abasajja bano tebakirowoozanga nako yadde nti bugenda tuuka ekiseera nga tebali babaka ba paalamenti b'ebitundu ebyo byebakiikirira. Nti omukulu ono asobola okubeerayo ekisanja ekisooka, n'abeerayo ekyokubiri, n'abeerayo ekyokusatu gy'emyaka 15, naye nga takirowoozangako muli nti yeetaagayo sseggona omulala nga ye, nti ye agenda kuvaawo naye aleseewo sseggona omulala. Tebakirowoozanga nako. These are the same people kakati obuweereza babufudde mirimu. Fena tukimanyi bulungi kyova olaba olwaleero omubaka wa paalamenti the list qualification gye bagenda okukusaba bbaluwa ya HSC ya senior 6. Bandibadde nga batugamba nti munnaaye okubeera omubaka wa paalamenti okuqualifyinga okunominatinga n'okuvuganya olina okuba nga oholdinga bachelor's degree, olina okuba nga oholdinga masters, olina okuba nga oholdinga degree oba diploma, so si kuzunga na bbaluwa yo ya 6. Mwerabidde ekintu kimu mwe basseggona type, mwe ba elites, nti population esinga okubalonda ye ya informal sector, eyo gye muyisaamu amaaso gye muzalawa. Olero Mathias Walukaga is an artist. Kitegeeza someone ali creative, asobola okubeera awo na formulating oba n'ateekateeka ekintu ekiyinza okuyamba omuntu wa wansi. Statements ze mukola nga mugezaako okukakkanya abantu abalala be muvuganya nako. Wakati olwayo tutunulira Mathias Walukaga mu Nabitone. Kati bwokera kumakya n'okukakkanya Mathias Walukaga, olwo bannabitone bonna abagwa mu kkowe lya Mathias Walukaga bo si balonzi bo era tobeetaaga bo baleseewa. Nze munneewuunyisa mwogera statements ezifaananako bwe zityo mu bantu ate abaleve eyo gye mukkakkanya, kubanga otunulira audience mwabadde oyogerera such statements nti population enamba yabadde esingawo be bantu abagwa mu kkolo mu tuluba erya Sam Mathias Walukaga. Mwe you people twawule emirimu n'obuweereza. Ezo woofiisi tebazibatungiramu. Olwaliro paalamenti gye mututinkiza leader of government business prime minister ye Robina Nabbanja, paalamenti gye muli mukakasa bannansi nti basindikeyo abantu abayivu abategeevu nga mmwe bannamateeka, naye akulira emirimu gya gavumenti mu paalamenti prime minister ye Robina Nabbanja. Ekyo nga temukinnyonnyola. Olwaliro mwe paalamenti gye mukukiriza nti erina okubeeramu abayivu, kiki kyemukoze tebalinze nga mukozesa obukugu bwammwe ne kiyamba omuntu wa wansi besides policy making and law amendments? Bills kize mukoze ze mutebalinze ziyambye omuntu wa wansi era nga mmwe ba elites. Bills ki ezizze nga ziri against omuntu wa wansi ne muzirwanyisa ne muzikuba ku ttaka ne zitayitawo mwenga ba elites? Lwaki mwagala okusiga ekifaananyi nti obubaka bwa paalamenti bukoma ku policy making, what of service delivery, personal service delivery, nti nga mmwe ababaka muyambye mutya abantu ba wansi naddala mu informal sectors besides policy making? Kubanga tukizudde nti policy making okusinziira ku system nga bwetambula tewali biiru n'emu egenda kujja ng'eyamba muntu wa wansi eyite okusinziira nga paalamenti weefaanana. Naye personal level mwenga mmwe musobodde mutya okusitula okuyamba abantu naddala bano abali wansi mu informal sector? Kati wano Honorable Ssegirinya Muhammad gwe muzalawa we yabakubira era we yabasingira
kyova olaba ensi yamwagala. Olwayo mmwe mwebuuze lwaki ba artist bannabitone bettaniddwa okuyingira paalamenti, abantu baagala bayingire paalamenti baweereze. Mwenu mukyaswikingidde eri simanyi njuba singa akomawo essaawa zino, Samson Kisekka singa akomawo essaawa zino. Eyo paalamenti eyo gye mukungiriza ate mmwe musudde. Kyekimu kye nagamba Ssemujjuŋŋanda statements ze yafuluma olumma n'omumano olwo n'okwemanya okwo kwe mukozesa ne mukakkanya abantu bannammwe ne mubassa wansi, kyekyo lwaki abantu bagenda bavotinga out. Nabadde olwaleero akyakulinamu akagamba naye Sseggona munnange ayinza okuba waati newe Ssemujju munnange ayinza okuba kakati ajja kuvotinga omuntu gw'okakkanyiza wansi asobole okukakasa nti gwe tokyalina makulu, tokyalina kyotugamba. Awo we tuli basajja bakulu. Basajja bakulu mukkirize temugenda kera kumakya mugambi General Museveni atumaamiddeko nga mmwe muli mu woofiisi mubukutte. Mulaga mmwe mwekka abasobola okuweereza mu woofiisi obwo, tewaliwo bantu balala bali capable okuweereza mu woofiisi obwo. That's all stupid and nonsense. Era Bannayuganda kye mulina okukola kuvotinga out obusajja nga buno obufulumezi woofiisi lwampaka bugende mu faamu zaabwo bulime bulunde bugende Mukulu liri pazo oba osanga omuntu yenna yalisobodde okutegeera nti wagenda kupakasa. Kubanga abasinga babadde nga bakulabeera embeera gy'obadde ng'oyitamu ng'omuntu ebbanga lyonna, babadde nga bagimanyi. Naye ate ebigambo by'oyogerera mu kupakasa bayinza obutabitegeera. Nti gwe wagenda okujjanjaba endwaddeyo ate bwe watuuka gye bajjanjabira endwaddeyo ate onsindikira birwadde onkombooleza. Liri pazo ne mu ddwaliro balwalirayo in case obadde tokimanyi. Era tosagambizanga ng'oli mu ddwaliro nti banzijanjabye ekirwadde kino weemantaaza olowooze nti toyinza kukomboozaawo ate kirwadde kirala ekyobulabe ennyo n'okusinga ky'ozza okujjanjaba. Gye wagenda okujjanjaba ekirwadde ky'obwavu tokomboolezaayo kirwadde kya bukyayi. Agambye mbuyeeko ki? Gye wagenda okujjanjaba ekirwadde ky'obwavu tokomboolezaayo kirwadde kya bukyayi. Liri pazo okulonda kwa 2026 kuno kwe tulimu kwe tugendamu kwe kulonda okw'ebyafaayo ku sayidi zombi. Munnayuganda akutaddeko nnyo amaaso ne Museveni akutaddeko nnyo amaaso. Munnayuganda akutaddeko ate amaaso nti if not today then never. Era lwaki ayogera bw'atyo? Kubanga ne Museveni amaaso gaataddeyo ga kusamarizinga dynasty na succession of power obuyinza abeeko gy'abuteeka, kubanga si moto. Newankubadde asala olukwesese lutya nejja emyaka gikoze eki gimutima ye wano wakati nze we mmulwanyisiza nkimanyi bwannema leero sigenda mukwata oba kuddamu mukwata, naye ng'ate oyo gwe sigenda kuddamu kukwata akaddiye meaning omusajja ali mu kusamarizinga buyinza buwaayo mu mikono gy'abeeyita abasika. Kyova olaba okulonda kw'omulundi guno kukulu nnyo. Museveni mutwale ng'abadde addukalire ng'atandise okulengera akaguwa, waalina okugabira akati, si waalina okumaliririza nti biwedde, wabula waalina okugabira akati nti eri yonna gy'abadde adduka abadde nga mu rihaso ayagala kutuusa luwalo lwe. Kyokka ate nange Munnayuganda ngamba nti bwalutuusa luno oluwalo lwe mbeera mpedde ebigambo by'oyogerera mu kaseera kano. Oyinza okubiraba ng'ebitono naye ekyuse tekyuse abigenda sigalawo nga statement. Omanyi waliwo okwogera ng'oyogera bigambo ne wabaawo ekigambo ky'ofuluma ne kisajjakula ne kifuuka statement. Liri pazo ebigambo byonna obyogedde ne weewala ebigambo ebiyinza okufuuka statement. Bangi
bali mu kulya oba bangi system eyo bagiryamu ate babbira mu nnyingi oba bafunira mu nnyingi. Lwaki gwe batuma okwogera ebigambo ng'ebyo bakubeekube ku bantu ffe batuttireyo ku bantu fune vibe ebisiraano ebyo. Lwaki gwe batuma gwasinza okukkuta gwasinza okulya gwasinza okkifunamu. Lwaki buli emu bamukomawo kuba buli emu bamumaliriza gwe bafuula akazindaalo akayeeya abantu. Liri pazo kankubuulire teri munnayuganda akaabya kajanja goyinza okuba obw'omukisa owaguzza n'obatuukako nga bw'okitwala era n'olaba obulungi bwabwe. Naye ate bano abantu bamanyi kuba obabaddemu bw'oli mu kuyeeya tonnaweza na mwaka ng'obavuddemu. Embeera yaabwe ogimanyi, kye bayitamu okimanyi, buli ekibakolwako okimanyi. Ddala liri pazo yeggwe muntu agwanidde okukyusiza bano emidumu oba yeeye oba bagwanira okuyeebwa. Embeera mwe bayita egwanibwa kuyeeyezebwa, era bw'eba egwanira kuyeeyezebwa gwasaanidde okubayeeya. Liri pazo tobeera omuddu aliira ku dayiningi n'otandika okukuba baddu bannaamagumba nga bw'obajereegerera. Baddumwe twalinanga abaami aba Egypt abeerako e Dubai myezi gyange gyali 6 oba yali 2017 oba 16 ninga ssebo mu Egypt proudly Africana omu Egypt ng'ayitanze munnayuganda Africana ye ng'awulira ali mu kyondo ky'abali ye si Mufirika naye nga in actual sense is one of us. We banyigiririza Abafirika yabayita Africana naye nga in actual sense naye wamuffe wadde nga ayagala okufaanana bali naye nga naye muki Mufirika. So liri pazo bw'oba oliira ku dayiningi y'abasajja abo tekikufuula wa mubbo okyali wa muffe. Bali ebigambo byo liri pazo toli mu bigere era gwe tosaanidde era tonyuma. Ebigambo ebyo bitukyusiza ng'obituwereekerereza ate gwe n'osukka. Abaliddemu ennyo nno balina bye batasukka. Kuba olumu pazo byayogera ojja kwesanga oli tasobola kubyogera ono tasobola kubyogera. Pazo genda obyogere naye nga pazo yalinga alidde nnyo. Pazo empi yeerumya ow'enjala okusinga omukka. Pazo ewali omugenge tofunyirawo ngalo. Puzzle, it's not only about government okukyuka but ate yo government y'omutima gwo, government y'embeera yo senga ye eba ekyuseemu. Lekawo omuwaatwa wakati wo ne baganda bo era teweekolako statement zigenda kufuuka 3 zikutambulireko statement gye wakoze naye kyuli yagikola naye yagikolako. Nawulidde nono omwana omuteeyo akawasa nga naye agikoze naye nabo balina abaana bali. Manyi lwaki abaana baabwe tebayinza kuzikola? Kubanga bamanyi za bulabe kyebava basalawo bazitume mmwe abataswala ate muzoolekeza baganda bammwe. Mukulu liri puzzle ng'ate muzoolekeza baganda bammwe. Eddoboozi oba ekigambo kiyinza okufaanana ekigambo ekitono nga kikyakuli munda, naye bwe kimala okufulumira mu ddoboozi lyo kiyinza okufuuka statement gy'otagenda kusobola kweggyako lubeerera nga pazo abette babatte nga pazo yabadde ajjanjabye mu malwaliro ga gavumenti yakuvuma nti gwagendayo
n'otasangayo ddala n'okomawo n'okyogerako obeera okaabya kajjanja nga ye pazo alowooza nti ekituwalanya gavumenti erina kututeera ssente mu nsawo bw'alowooza ekyo bwe kiri pazo golowooza ekyo kyetunoonya gavumenti kututeera ssente mu nsawo golowooza kyetwagala oba golowooza nti ffenna twagala kutuula mu ntebe ya Museveni. Muganda wange pazo ebigambo bisale oba osanga bangi abasobola okukutegeera nti wagenda kukola oba kubba naye tebajja kukutegeera ensobi ezo z'okolera mu kubba. Ate nkugambye bw'ogenda okujjanjaba ekirwadde ekimu mu ddwaliro tokomboolezangayo ebirwadde ebirala bw'oba wagenda kujjanjaba njala. Pazo tokomboozaayo obukyayi. Kyagulanyi yagamba nti ekitiibwa ky'omukyala kwe kubeera ne bbaawe gw'ayagala era gw'agondera, amaka go gagume n'obufumbo bunyume, ne Katonda kimuwa okusanyuka. Ebyo byava ku bajjajjaffe Adamu ne Kaawa, kuba mu Adamu mwe mwava eya kati nno bwe kiri kubanga bwe kyali era bwe kiriba bwe kityo. Ono ye musajja oli mukyala, ono ye mukyala olina omulabirira. Kyagulanyi yagamba nti ekitiibwa ky'omukyala kwe kubeera ne bbaawe gw'ayagala era gw'agondera, amaka go gagume n'obufumbo bunyume, ne Katonda kimuwa okusanyuka. Ebyo byava ku bajjajjaffe Adamu ne Kaawa, kuba mu Adamu mwe mwava eya kati nno bwe kiri kubanga bwe kyali era bwe kiriba bwe kityo. Ono ye musajja oli mukyala, ono ye mukyala olina omulabirira. I raise my hand, Lord. Let peace prevail over County Uganda. It's our motherland, Lord. These are young children, Lord. They must grow loving their County Uganda. Oh, Uganda, we lay our future in your hands. Come and reign, Lord. Come and reign as King. The hillside school is blessed because you have come to the terrain. I feel your presence over. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala. Naneetaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.